abeddira emmamba. Olwaleero programu eno tugenda kugitambuza mu ngeri ya mirundi nga ebiri. Tugenda kutunuulira abaana ba kabaka abawaabidde Mengo be baluwa. Tukube ttooki ddala ekituufu yunula ebadde ezibya amaaso, kubanga bagamba nti Dokita Kansa bizibudde yunula amaaso bitya. Tulina abagenyi okuva mu Dreams Picture Film Production okuva e Nansana. Abo nabo bajja kutuleetera biki bye batuleetera era kiki ekiri mu film industry ya Uganda. Naye nga tetunaba kugenda eyo yonna, ndi n'omukulu omukuukutivu kojjange amanya nze Kwezi Robinson, omu ku bannamawulire ab'amaanyi ennyo wano mu ggwanga, era nga nnyongera okwebaza abali ba ABS TV mwenna. Mwebale nnyo okubeera nga puroguramu yaffe eno ddala ekituufu kyeki mugibeerako. Ddala ekituufu kyeki ezibula amaaso, eyigiriza ate ekufuula omumanyi ku bintu ebimu by'oluusi byoba nga totegedde. Twongera nate okuyozaayoza banna NRM abatuuse ku lunaku lwabwe olw'okuba akalulu akakamyufu okulonda abaana bakiikirira ku kalulu kali aka Electoral Commission abaka ba Parliament naki abeebukuya namwe mbayozaayoza ate ne mbasaba mukuume emirembe, kubanga kano aka NRM si ke kalulu akenkomeredde ate mulinda akaffe akagamba nti ndo kasigula bisinde enkonge zonna ne mu makubo tezigenda kusigalamu. Kale nno kano muyinza okugenda empolampola mulinde kali akalulu kaffe abasimba kasooli abasimba ebijanjalo twabawadde enkumbi mugende mulime ekasanda ebukuya mulinde kali akalulu akalimu omuntu wamwe Kwezi Robinson. Naye kano kabamenyera bwereere ate nga mumanyi nti mugenda kulonda Kwezi kakati ate mugende mu layini zimutuuyane ate nabawadde enkumbi mugende mulime muve mu byokutawaana n'okulwanagana ate nga mulina ebyokukola. Mbagaliza ekiseera ekirungi ekyokulaba TV eno ate n'ebigambo byetugenda okubabuulira bibeere by'amakulu gye muli gwawulira nga bikusonsomodde obanga obiinamu enkeka ng'ojja wano ng'ate naawe otutangaaza ebibyo. Oyo ye member of parliament Aspirant. Kati olime wati yayingidde era nabagambye abeebukuya bayinza obutakulonda yo nabagambye nti bana bagenda mu kamyufu k'eniyali mu batawaana kati bo balinga abeegezaamu kuba gwe wayiseewo dda wabawangula dda tosobola kugaba nkumbi mulonzi ku mulonzi nga munno gw'ovuganya naye agaba sefuliya buli LC naba nga anaakukwata gy'oli tasobola. Naye nga tugenda maaso ne programu yaffe tuddemu obakubiriza bannange tutandise n'akayimba ekinaabangalo. Ekinaabangalo bannange obulwadde gye buli era mufube nnyo okugondera amateeka oba ebiragiro by'abasawo. Ebyo nga biri awo nti era mbajjukiza nti counseling weeziri wano buli lwakubiri olwokuna n'olwomukaaga. Jangu ng'otuukiridde bulungi nnyo. Masiki gyambale akkiriza okunaaba mu ngalo ne social distance musumba alaba omuntu omu ku omu. Ate bo bannaffe aba Prishami Unisex Bridal Saloon abasangibwa ekawaala be batukolako ne tunyirira ne tumasamasa ne nammwe ne mujje gye muli ne mugamba oh my god kikikino muzeeyi nga ate ali luno muzeeyi ali luno. Kaakati abantu abasangibwa kawaala okuliraana kyaki okuliraana ekkanisa y'omusumba yiga be ba Unisex Bridal Saloon basangibwa ku simu 0704 21 18 34 oba 0753 7 5 awo ne ntumirirawo mukyala Sophie Shamim Enokan Moses mwebale nnyo okuyoyota mitu gy'abantu. Ne tutuusa okwebaza kwaffe eri abaana b'omwami Ssewankambo abagulidde mwennyinaffe emmotoka UAH 223D Allah mukaba abaddizeewo abagulidde mwennyinaffe Sauda Namutebi Kibe Yesima Kimina wangu kutumidde nentumira ku muko Baba Salon byebala byonna byokola. Musa atunda obumondo obuzungu ku kaleerwe okola kyamaanyi nnyo obutalumya bantu njala. Kale kakati nja kusooka n'okusoma eggulire lyo.
Oha bannange farewell farewell funeral service abasangibwa mulago ku nkulungo kubbi yawe mulago farewell funeral service kwegamba abantu abo olina omulwadde ofiiriddwa oba totawaana itabuyisi aba farewell funeral services ku namba 0752 045994 basangibwa mulago aba farewell funeral service balamusiza nyumwe bali nnyo okutambuliza abalwadde baffe n'abafu baffe ne batwala ne baziikibwa mu ngeri y'omulembe ddala. Nja kusooka n'okusoma eggulire liri mu kaliisoliiso. Kaliisoliiso ono y'ono nkutto ono kaliisoliiso ono mulala naye alimu ebibye birala. Kaliisoliiso ono yafulumya eggulire nga ligamba nti balooya ba Dokita Kasasa bazibudde UNRA amaaso ku by'ettaka ly'emutungo. Babazibudde batya? Ddala UNRA babadde bamuzibe katulabe. Bannamateeka ba Dokita Muhammad Kasasa bazibudde ekitongole kya UNRA amaaso ne bongera okulemesa oludda lw'omulangira David Wasajja n'abambejja Nnaalinnya Dorothy Nassolo ne Sarah Kagere okuweebwa ku ssente z'oluguudo lwa Kampala Jinja Expressway. Kino kiddiridde looya Isaac Kafeero wa Kafeero and Company Advocates omu ku bannamateeka b'omulangira Wasajja gwe yazzizza mu bigere bye yali looya we Kibedi okufuuka omulamuzi okuwandiikira Kafeero okuwandiikira UNRA ebbaluwa nga 6/7/2020 okubatemera abantu be ettundutundu ku ssente z'oluguudo lwa Jinja Expressway olugenda okuyita mu ttaka lya Dokita Kasasa erisangibwa mu poloti ya 38/178 ne 388 Mutungo. Abantu bana ab'Emmengo baagala UNRA bambi ebatemere ettundutundu ku ssente ze bagenda okusasula Dokita Kasasa. Kituufu. Yagambye nti ssente ezigenda okusasula Dokita Kasasa olw'oluguudo bazigabanire wakati nti kubanga nabo balinako omugabo. Kyokka Kafeero teyaleese bujulizi bwa biwandiiko bya kkooti oba ebyapa ku kusaba ssente era ne balooya ba Dokita Kasasa aba kampuni ya Adsam Advocates. Kafeero teyabawadde kopi ku bbaluwa gyewandiise mu UNRA. Ne bannange kiki kyekigenda mu maaso? Omusajja lwaki bamulemerako? Kyokka balooya ba Dokita Kasasa bwe bayitiddwa mu UNRA nga bwe kyakkaanyizibwako nti buli ludda lulina okumanyisibwangako ku bigenda mu maaso mu by'ettaka kwe kuzibula aba UNRA amaaso nti baamala dda okukkiriziganya n'ab'Emmengo nti ettaka ly'emutungo lya Dokita Kasasa era UNRA okusalawo ani era gwelina okukola era UNRA gwelina okukolagana naye ne ku kyokusalawo ani wa kibanja omutuufu. Mu kugenda mu UNRA balooya ba Dokita Kasasa basitudde endagaano y'okukkaanya eyakolebwa omulangira Wasajja Nnaalinnya Nassolo ne Dokita Kagere wakati waabwe ne Dokita Kasasa nga bakkiriza awatali kakwakkulizo konna nti Dokita Kasasa ye nannyini ttaka ly'emutungo. Kikubirweko mu ngalo ekyo. Mu ndagaano eno Wasajja Nassolo ne Kagere gye basaako emikono nga 14/10/2019 neekakasibwa omulamuzi wa kkooti enkulu ekola ku by'emateeka oba ku by'ettaka John Eudes Ketrima kyakkaanyizibwako nti UNRA ng'esasula bannyini ttaka n'ab'ebibanja abali mu mateeka eteekwa kukolagana ne Dokita Kasasa yekka nga nannyini ttaka ali ku kyapa. Endagaano eno yakolebwa nga n'omusango namba 622/2023 Wasajja gwe bawaabira Dokita Kasasa nga baagala okumutwalako ettaka ly'emutungo era nga gwali gumaze emyaka 17 mu kkooti nga tegunnasalibwa era gwagenze okusalibwa nga 2/3/2020 omulamuzi lwe yagusingisa omulangira Wasajja ne banne ng'endagaano n'ab'emutungo bagituddeko. Wasajja ne banne baludde nga beesibiridde ettaka lya Dokita Kasasa lye bamanyidde ddala nti kitaabwe Sir Edward Muteesa II yalitunda mulamu mu 1968 era Dokita Kasasa yaligulira mu bbanka nga ligenda okutundibwa ku nnyondo ekyawuniikiriza abamu ku baategedde ku by'ebbaluwa gye babadde baweereza UNRA.
okunoonyereza kwakoleddwa omusasi ono okulaga nti mu kiseera kino mu kkooti za Uganda teriyo musango oguvunaanibwa Dr. Kasasa ku ttaka ly'e Mutungu kubanga omusango 622-23 kkooti yagugoba bubi nnyo nga 2/3/2020 oluvannyuma lw'emyaka 17 nga Mengo balemedde ku Kasasa Kabaani ku ndongo kyazuuse nti oluvannyuma lw'emyezi 4 bukya musango ogugobwa ab'oludda lw'Abasajja tebajuliranga era n'obudde bw'okujulira bwaggwako dda kyabadde tekinnamanyi bw'oba Abasajja ne banne babadde bakisizza kafeero endagaano y'okuteeseganya gye baatudde nga gye baatuukako ne Dr. Kasasa kubanga ebyatuukibwako byabadde binaabuula ebbaluwa kafeero gye wadde yunula tebakwatagana na lyoya waabwe kakati okamaze nkamaze omanyi nsanyuse nnyo bw'oleesa amawulire ago kubanga nina information nabaddeko mu court of appeal nga omulangira David Wasajja ne banne bakoze okujulira mu court of appeal naye saalabyeko ku bya Dr. Kasasa oba ye yakoze atya naye abantu bano balina ekizibu bw'omala okulaga omuntu nti ekintu kino kikye n'okiraga mu buwandiike n'okola na buli kimu kyonna ekikola apiruyo ebanfu balina bwe bakiyita mu lulimi olw'abalooya olw'abalana friends balina bwe bakiyita simanyi ati bwekigenda maaso tunabitegeera naye bw'obeera kanyike Henry Mayanja buli kimu kyonna n'okikola nga Henry Mayanja n'abantu ne bakukkirizamu nti gwe Henry Mayanja toyinza kuddayo nkeera n'obagamba nti ekyo nakikoze nga kwezi ng'ate si yonna ekumanyi gwe Henry Mayanja ne kkooti ekimanyi nti byonna bibadde okola badde obikola nga Henry Mayanja enkeera noga nti ebintu nabikoze nga kwezi ati lwaki obikola nga kwezi nga gwe Henry Mayanja kati okwo kujulira kubeerayo wawandiika ebbaluwa omulangira David Wasajja n'oteekako n'akafaananyiiko ng'ogamba nti ettaka eryo Dr. Kasasa lirye era waddembe yunula okumusasula ssente era waddembe okutunda ettaka lye nga bw'ayagala tiwaspecifyinga nti nno Kasasa atunda ettaka bweriti ne bweriti bw'anaamala olitunda liri erisigaddewo lyaffe wabula wamuwa authority ne mukkiriziganya ate mu kkooti enkulu mu maaso g'omulamuzi Ketirima noga nti ettaka eryo nzikiriza ya Dr. Kasasa era waddembe okutunda nga bw'ayagala era yunula yaddembe okukolagana ne Dr. Kasasa ayina ebyapa n'ab'ebibanja bonna okutunda ettaka nga bw'asobola okitegeera nojjako ne caveat yaliko okusobozesa Dr. Kasasa okutunda ki ettaka lye kakati osobola otya okuvaayo n'ogamba nti nkola appeal njagala ettaka eryo linzirire ate lyonna kati nno kyeyandikoze bandyawuddemu ne baga nti liri lye twamukkiriza okutunda lyo twali mukkiriza alitunde bweriti poloti bweti naye lino eriyitemu oluguudo luno naye lino erisigadde lye tukayanira naye bwe bamugamba okutunda kati ate lyonna balitutte mu kkooti mbu balyetaaga mwe mwawandiika ebbaluwa nti tumukkiriza Dr. Kasasa atunde ettaka lye ne mujjako ne caveat okumusobozesa okutunda kati mu court of appeal muno nayo ki nga mmwe mwakola ebiwandiiko okutunda ettaka tulaba nti no bagenda twongera obuzibu ku buzibu nti ne court of appeal egenda goba omusango ogwo era Buganda yeyongereko ebbanja gye batubanja programu eno ebayita ekituufu kyeki nga tubadde twogedde obanga waliwo ekintu ddala nga olaba nti kikoonako era kyonoona erinnya lyo vaayo ojje otangaze ensi nti ekintu kino kyonoona nga waliwo munnaffe omu yavuddeyo n'agamba nti kino tekyali bwe kiti era tugenda mukyaza ono mukyala wa City Council gwe bamenyera ennyumba yavuddeyo n'agamba nti sesimenyanga nnyumba KCCA yeyamenya ennyumba nemuga ti jangu otagaze ensi nga munno bwe yakola ki bwe yajja era nakkiriza ajja kujja yagamba nti yegwanyiza ekifo kye n'akolagana aba KCCA okumumenyera enju kaakati kye tugamba omulangira ye alina obukodyo bwe bakolanga n'omulamuzi Kibedi nga tannaba kufuuka mulamuzi mu court of appeal
baateekanga emisango mu kooti nga delaying tactic nga bamanyi nti Kasasa agenda kufa kubanga musajja ati mulwadde n'emyaka baagala atunda ettaka lye agende ebweru ajjanjabirwe kaakati byali agenda okujjanjabirwa wano ne baliteekako kafiyeti ne bakola kiri ne balaba Mwanga Kivumbi Cecilia Ogwalo ne bakiremesa ne mu parliament nga president amaze okukkiriza Kasasa asasulwe Hakana Rugora amaze okukkiriza Kasasa asasulwe sababu za gavumenti akkiriza naye kigambibwa nti mu Ministry of Finance waliyo omuntu akwatagana ne Mengo buli bagenda okusasula Dr. Kasasa nga bawandikira mangu ebbaluwa abange omusajja agenda kufuna ssente tukoze tutya balabika balina engeri gye bagabanamu ensimbi ezo kaakati ne ku luno Dr. Kasasa bwe yawangula omusango ennaku z'omwezi 20 batemera mankuba Mengo nti abange nti omusajja yataddeyo ayagala ssente kafeero kwe kuleeta akabaluwa akamankuitu n'akateekayo n'agamba nti no temusasula Kasasa tukyali mu kooti mukyali mu kooti ku musango ki omusango bagugoba kaakati gugama omusango gukyali mu kooti guliwa kaakati bakakola apiiru gye bakoze nkugambye njikubyemu ebituli eyo gy'olaba nanga atali munnamateeka munnamawulire nsobola okumanya nti ekyo kyokolerako apiiru kubanga apiiru oteeka okuteekamu ensonga ennambulukufu eziraga nti nno mu high court ensonga bweti bagibuusa amaaso singa eddamu neyetegerezebwa omusango guno mu court of appeal nsobola okuguwangula naye nze court of appeal yaabwe njikubyemu ebituli era nkyogerera wano ab'Emmengo nze mbawabula naye nga temuwulira mulinga abalina bannamateeka batasoma mateeka nga babeerabeerayo bubeezi mu Law Development Center kutuula nakulya mmere naye nga tebasoma mateeka kubanga kati tuyinza kugamba nti nno omulangira David yasula sajja yasayininga najja caveat ku ttaka nakkiriza nti Dr. Kasasa alina nnyini ttaka omutuufu era atunda ettaka lye ate n'okola apiiru mbunno omusajja atutwalako ettaka nga guwasayininga era n'obeera ng'oli looyo alimu akatoola nze oyo looyo angoba mugoba kakati nze ekisinza okungi okuneeraliikiriza nti buli muntu yenna kati avaayo awaabira Buganda erima kubanga bw'ogenda okulina abaana bazzukulu Muteesa okuvaayo nabo ne bawaabira Mengo kiringa abaana abo bwe baba bazzukulu baba baana ba Ssaabasajja Kabaka Muteesa aliko kati abaana ba Ssaabasajja Kabaka ate okudda ku Mengo giwa tulaba nti Buganda erimu ekintu ekitategeerekeka bulungi problemu ya Buganda era nze nakyogera Ssaabasajja Kabaka Mukama yatusaasidde yakomyewo mu Uganda ajja abavubuka Mengo abavubuka buli omu anoonya future nze bwe nali nga naakafuluma nanoonya ngaggawala ntya nzimba ntya amaka nvuga ntya ku mmotoka bye bavubuka bali Mengo baavanga e Kampala mu nkoba za mbogo ne beeyiwa Mengo nga tebalina mirimu jjukira omwana oyo aba anoonya byakufuna Ssaabasajja najja abataka abagundidde abalina mayiro z'ettaka abagagga abaggwa edda n'abajja Mengo abaana bano ne batandika okubalinnyako bwe bazze mu buyinza ne batandika okulaba gundi ayina ki nti ayina ettaka singa tuteekawo kyapa mu ngalo ettaka lye ne tulitemako ne tumugana tugenda kuwa mu eka 5 tugenda kuwa eka 2 tukuwa ekyapa eka 3 ne tuzitunda tuba tetukola nti tuba tukola bangi nnyo abali mu kukaaba aba Buganda Land Board abo abavubuka b'Emmengo be batutteko ettaka lyabwe nga babalimbye okubawa kyapa mu ngalo ne batekibawa ate ne bali ne babaguza okiraba kakati abataka bandibadde banyweza busenze na butuuze bw'abantu abali ku ttaka lya Buganda kubanga Abaganda ettaka lyabwe siri abaana abavubuka abazze ejjujjuza abagaggawadde abazimbye amasomero agabuli ngeri flatisi mu Kampala locapusi park empya zonna oziraba zijjudde sente zaazo ziva mu Buganda kakati kyetugamba Ssaabasajja addeyo ku drawing board alabe mu bakatikkiro basobola okuleeta abasajja abagundidde abamanyi Obuganda n'okwagaliza Buganda ebirungi weebali abali ku board ya Buganda Land Board bafaanana batya toyinza kuddira omulangira David Wasajja n'omuteeka ku Buganda Land Board ng'akyali mwavu ye gwanyiza ennyumba ya Kasasa ennyumba eri mu buwumbi n'obuwumbi fulaati eby'emyaliro 2 n'agitwalira ku siringi 10 era n'ogamba nti n'Obuganda egenda mu maaso ku mulembe omutebi kyovola matindo kati buli muntu takyatya kutwala Ssaabasajja mu mbuga z'amateeka kubanga abaana abali Emmengo abakola ensonga za Ssaabasajja baluvu baali baavu bagaggawadde kati obugagga bwe bakyalina kyovola kyekiremesera ne President Museveni bamafiya bajja bannaku bazibu babye ku ssente omuntu omubbi takkuta kubanga n'otwala ennyumba ey'emyaliro 2
ng'ogifunamu obukadde 7 buli mwezi. Emyaliriro ebiri kati eriyo mutabwala wange ng'afiswa ayinza okuba nga tamanyi myaliriro kimwaliro kye bakiyo ate tuyoti oluganda lwaffe agamba kalina akati kalina n'ogitwalirako siringi 10,000 n'okwata ettaka ly'omuntu liizi inaitira okuggwako n'ogimutwalako n'ogenda emakinde n'olaba buli liizi zonna ezinatera okuggwako ez'amayumba gaguloofa zonna n'ozitwala bagaggawadde naye buba edda batugambanga nti mengo tukolera bwereere tukolera Ssaabasajja Kabaka naye bw'otunuulira buli omu yava Makerere nga mwavu kati bagaggafuge obugagga baabujjawa nga tebatwala bintu bya Buganda kakati Dr. Kasasa atubanja billions 14 billions gwasooka juzi bagoba omulala ogw'okujulira ne bongerako billions nawulira ziweza 3 kakati guno ngubakubiddemu ebituli amazima mbalagirira tujja kutuka ne mu billions 6 guno apiru temusobola jiwangula ab'Emmengo ne bemulumika enfudu nfuwe fufululu muddeyo mugambe balooya bammwe baddemu batuule njagala kubajjukizayo akantu kamu kali ka mubaka Honorable Ken Luchamzi owa Lubaga South akantu ako kakulu njagala kabajjukiza buli lwenjogera ensonga zino ngamba jjukiza akantu ka Honorable Luchamzi ke yabagamba bwe muli katuukiriza ne mukatereeza Buganda eridda ku ntiko bwe muli katuukiriza bajja kutuwaabira ne betulina uffe ng'Abaganda babitutwaleko kubanga emisango gisusse obungi tetukyayina makulu olaba Lubaga South MP John Ken Luchamzi genda wansi ku mukono gwe yasayininga so tusobola okulaba nti ddala Luchamzi yasayininga omukono guno Luchamzi kakati agamba atya kankasomemu nti nno Katikkiro wa Buganda Bulange Mengo sebo Katikkiro poloti 22 Buziga nga omu ku bantu abagala ennyo Buganda nsaba n'obuwombefu bungi mbeeko kyenjogera ku bintu ebikwata ku poloti eyiwaggulu ntegeezeddwa tino poloti eyiwaggulu eri ku liizi eyaggwako era nentegeezebwa nti bannannyini baasaba liizi eziwe bujja wabula Buganda Land Board neegaana neeyongedde okutegeezebwa nti kino kyakolebwa okusobozesa omulangira omu atwale enju eri ku ttaka eryo ekyo bwe kiba bwe kityo tekiba kituufu kuba bannannyini poloti singa basigala batolotoma tekiba kirungi eri Obwakabaka bwaffe ab'amawulire basobola okwesiba ku kantu nga kano ne boonona erinnya lyaffe ofiisi yo ensonga eyo eddemu okugyetegereza mbadde sinawulirayo keesi ya ttaka esiiga Buganda Land Board nziro nze owuwo ddala John Ken Luchamzi kati byatugwadda mu matu bannamawulire akantu ako kakulu nnyo nti bannamawulire kensonga eyo kenagikwako bwe kati bekapa Buganda ejja kwetuusa yatugwadda mu ngalo ate nga n'abamu tusomya amateeka tugategeera naddala amateeka g'ebyettaka nze nagamba nti ettaka ly'ettaka nali translatinga ne mu Luganda nindigabira abantu bange abeebukuya kubanga nabo babadde babatawanya ku ttaka omuntu atuuka n'okutranslatinga etteeka n'alizza mu Luganda n'agenda n'asoma etteeka ly'ettaka n'ali kuguka tugenda kweyongera okusasula olw'ebyo bye batutwalira mu kkooti. Madamu Ani Nanyonga mama wange munani kutumiddeko nnyo Mengo kugomesa ani Rais Gomez kutumiddeko nnyo kakati katukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tulabe abaana ba Edward era mu kitundu ekyo tujja okulabira aba Dreams Picture Film Production okuva e Nansana kiki batuleetedde tova ku ABS TV tukomawo.